obwedda mulaba vidiyo etambula comrades nga mwebuuza nti lwaki nabuuzizza abasajja ekibuuzo ekiri simple ne banyiiga nnyo ne bayomba nnyo naye temwategedde gye byavudde. Ngenda baterayo vidiyo mutegeere ki ekyanyizizza abasajja bano. Baddidde omusajja gwe bayita Ekerapid yabadde akwata vidiyo ye yasazeeko ebibuuzo nga bwe nabibabuuziza n'ababuuziza ebibuuzo byabadde ndowooza 3 naye yasazeeko akantu ke babadde beetaaga ne bateeka abasajja ab'emitiibwa n'abakutte gwoku nembakakanywa buli bali bagugumuka bandoota kyenabakoze twatambula naye kampiini eziwedde namuwulira neekusiddye ng'abuuza Dokita Besigye ti Dokita Besigye ki ekikugaanye okuvaayo n'ogamba nti mpagira Kyagulanyi nga Ssebaggala bwe yakikola. Kyekibuuzo kyekimu mukama wange Dokita Abedi Bwanika ne Honorable Masaya Sefuga muli bakulembeze era abagobererwa abantu. Kyekibuuzo kyekimu nammwe kyembabuuza nga mmwe abakulembeze abagobererwa abantu abaana ab'enda ya Nakalamba lwaki temukola nga bwe mwakola nga mugamba Dokita Kizza Besigye abeeyo ayogere gyagwa. Ekibuuzo ekyokubiri Honorable Mwanga Kivumbi yazze wano e Masaka n'ayogera ebigambo bye mwalabye nga tebibanyumidde. Honorable Abedi Bwanika n'agamba nti ggwe Honorable Mpuuga bwe yawa essuuti yo gye wasooka okwambala lwaki ojja wano e Masaka n'otandika omuggoola. Kyekibuuzo kyekimu kyembuuza bakadde bange Honorable Mpuuga gwe waliyo mu Parliament. Bano bonna Mukyala Juliet Kakande ne Meya wa divizoni ya Nyendo Mukungwe Nakumusana Mutya yakajja ne Honorable Abedi Bwanika. Lwaki Kyagulanyi bwe mwakkiriza mubeere wansi we mu ambuleera essaawa zino mwogera nga mumukoola nga mugamba nti olwanga mwakkiriza okukolera wansi w'oyo azimuuka. Ekirala ekyo temusobola kukyegana kuba mwagamba yeyeepimira ku ssaawa z'ategeera emisala abatategeera ekiri abatategeera. Ne neewuunyamu abasajja be twesiga abayivu abagezi ate ne budde omuntu asiimuuka wansi we nga bassemujunganda abalina amagezi amangi baaliwo ne mubaleka ebibuuzo byabwe. Basebo ne banyabo basooka eteeka essimu wansi. Muwuliriza bulungi nze ndi musomesa. Otegeera ng'omwana tabadde mu kibiina the answer zaddamu twakabeeredde wano olwo bwe tuli emyaka gye ndaba mutabani waabwe si muto waabwe bwe muteekwa kubanga mwategedde atategedde alimu omu alimu ki omu twabagambye bwe tuti era tuddamu twabagambye bwe bw'oba eri wano bw'oli wankyukakyuka tunuulira mu bakandideeti lundo waki wenkyukakyuka. Bw'oba otegeera teweetaaga ansa ndala sinze nteekwa okuwa erinnya lwaki oyagala lyabe bw'oba olaba nga Abedi tagatyako lwaki tojja buziwa nonga nti mulonde gundi omu eryange bwe munaaba mulyagala ngenda diba Kyagulanyi nga amaze okwogerera Masaka bw'amala okwogera mu mbuuzo ani gwe tuba tuba
agenda kuza omwezi 29 wamala okwogera mu kibuga muno mwenkulembera mwezaliwo ebyo bemututiisatiisa nze sibikkiriza Kyagulanyi bwe mugamba nze omukubaamu ekika ne muleeta wano gwe wamugjawa wamusangawo gwe Kyagulanyi muliyo gye wamugja abaamu ekika bwe mwefudde abagezigezi mubumumanyi okukamala wamutegeera lunaku ki